mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo gumuguma buguma gumuguma buguma bisirira birabizo kunyuma ndise kufuna feeling ndise kuzifuna oh mama haifo kujiwa meaning nje kujifuna mwana nanja manya ndi willing kukuwa laughing osibya mkwande kwe balikuberanga waddeyo obudebo olw'esande lino sawa 11 nogamba nti nokolabe program ey'okwanjula n'embaga ebeera waneno ku Delta TV tukole era ng'agikuweereza bampita Sharita mazima wanvu mami yakolamu oli otya era osibinzidde waneno ku Delta TV kubeera nga tusako programu eno mukama yebale kubanga kumye nanga nkumye era twongera okumusaba yongera okutukuma mu kaseera kano aka COVID-19 nenga necha COVID kijja kugwa akati nga munaye nkugamba nti no Sharita's Bridal World be banyambaza manyo ndaba onziga gwe ondaba nyumye kale wembera nga nkunyumide nawe osobola okujja ku Sharita's Bridal World wali eri Nkrumah Road wakoma esimbe bakiyita Sal Complex naye kati mukaseera kano tukolera ku appointment okuba bukubi simu yaffe eyo mukwano bw'otukubira ku simu n'otugamba nti munaye nina omukolo olwono ne tuwogera netumala ate ne tujja ne tugulawo ne tukufunira ebintu by'omukwano osobola otukubira nammwe kenyini abaagala zi foomu tuzikuweereza kati ku WhatsApp foomu yaffe ebeera ya 15 naye ng'okusomesa ebibi tutandikira ku mitwalo 10 yenze Sharita wali eri tulinawo gowns changing dresses maids dresses gomesi z'abagole saluni ekola ku bagole video music gatutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu mukwano tozunga Kampala ng'onoonya waawo okujja ebintu jangu awantu awo ku Sharita's Bridal World okitegedde mukwano kakati ne munnange tina emikolo gyaffe ebiri era nga emikolo gya daddi omu abaana babiri waliwo eyansindikira message bantu ab'enjawulo bansindikira message bagamba naye abaana b'omukulu muzaŋŋanda saba bendo nga bafumbirwa yakikola atya kakati ne munnange naye engeri gyakikolamu twabiraba ku mbaga y'ababirye mama n'atubuulira ne mamula naye n'atubuulira ate n'omukulu yennyini naye n'atubuulira bakikozi batya okubeera nga abaana baabwe bafumbirwa nolwaliro tugenda kuba nga tutuusako emikolo ebiri nga daddi omu daddi eyakolamu era nga tugamba tugenda kubeera nga tusookera ku mukolo gwabadde gwakukyala n'okwanjula naye ate nga kulinganga kwanjula era nga kuno kwabaddewo nga bamaze okutulookinga wekitegedde munnange era bwe tutyo ne tugenda wali eri mu maka gasaba bendo ag'erukojjo bwetyo nga tugenda kuba nga tulaba omukyala naye mulungi nnyo abaana be baami balungi nono omukyala naye mulungi era nga ye bamuyita Hirat yasiramuka kubanga omwami we gwagenda okubeera nga tulaga olunaku olwaleero ye Bashir kaziwe era bwetyo n'afuuka Hirat mukiibi nankinga n'amugamba dadi wadde nasiramuse ate nga dadi naye takiinaako buzibu kubanga gamba eddiini zonna zezimu n'amugamba dadi sigenda kuswaza nange leka ndeete omwami wange bwatyo omwami najja n'akyala mu ngeri gye bagobereddemu amateeka kubanga okukyala kuno kwabaddewo nga bakatulookinga bwe batyo nabayingira mu nnyumba omukolo gwabadde mu nnyumba omwami kaziwe nagamba nkimanyi oli mwana wa mugagga naye ate nange nakolamu nolwekyo amahare oyagala ki Hirat naye teyabadde nabuzibu namugamba mwami kaziwe bampe sente namugamba sente meka nazogera zonna yazimuwadde nga tasituse waatudde yazimuwadde okumanya nga mwami kaziwe ayagala mukyala we nolwekyo leka tutuseeko omukolo guno byonna ngenda kuba nga mbikunyonyola mpola mpola nga bawulira amaloboozi tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tovaawo. Oyitangako waneno nekulabako nze nekulabako kale obwobulabo bwo ne bubulekayo kale wesulanga sirabye ku kamwenyuko ebindeetera amaziga nyumira okuwulira eddoboozi lyo sangule ku maziga mpulira cool me down chokerera pull it up yeah cool me down
atule wakulotya gwe talaba busimbo bwalabu ne bwe nkusinira ne bwe nkusuulira eriiso onyumirwa okundabanga mulindaga kyokka ebinoma mbikwatulira nga ne yesterday nakulose nga tweyagalamu tulinga ebimuli ebito we were so connected. Tukwebaza okukungaana wano olwaleero nga bwe twasuubira ffenna ne tuvaawo tukusaba obudde bwe tunaabeera wano tukolerewo bye byeyagala ebinaabanjibuddemu byonna bibeereze omukisa nga bitugasa nga bigasa n'abantu baffe wasalli llahumma ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Twaniriza abagenyi bonna babakyabagane mu mbuga kisaba bino bwe lyatuwa etteeka buli mugenyi akyama mumwanirizanga era ne mubuuza bulungi n'oluvannyuma n'ababuulira wa gyava negyagenda. Okusooka byonna ntwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda akoze enteekateeka naddala enteekateeka y'obudde ebaddemu ebbuguma ate n'agikkakkanya. Bakadde baffe amazima gasigale nga mazima mubadde mulinde okuva essaawa 6 kati ab'omunaana ogole okusaba Mukama Katonda banaasanga ffe twewuddemu nga tuzze wabbali bonaakola enteekateeka. N'olwensonga ffe nnyo okubalaba mukulike ennyeko. N'olwensonga eyo nyongera okubaaniriza essaza ya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe era omwami wa Ssaabasajja atwala ye Ssekiboobo ne bamulaba nga atandise n'okutenda Ssaabasajja Kabaka era omukungu eno ku lusozi gyali gyaweerereza Obwakabaka. Muyinza okulaba nga tuli eno waggulu nemulo nga tuli mu ddembe. Kubanga musajja wattu abantu bamuli wala waba ayagala ekyokugula akatale kamuli wala bwegamba wano gwe bw'otuuka nga Ssaabasajja ali mu ddembe n'omukuba ne mu ngalo naye ng'ali ku mirimu gya Ssaabasajja gy'alina okukola mu kifo nga kino w'atuula. Kale nno n'olwensonga eyo tuli wa Ssaababendo era Ssaababendo beno ajja kubabuuzaako oluvannyuma kubanga mwanize kubagenyaabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sokwara abanyabo eradde basebo eradde banyabo musintana Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awona gy'obanja abaana bawala akawano nga bamugera obubuuzeeko Sasa okubalabako basebo. Kale banyabo Eradde basebo. Banyabo. Sire mutato basebo. Bulungi banyabo. Musibye mutano. Bulungi basebo. Salamu. Wa alaikum salaam senga wa Assalamu
Era bebasenga muliyo mutyani n'obo mubyebale mwebale tuliyingirira tutuuse kansabe batata bakubuzeeko kakati kate kapite kale nnyo era tebajja bulungi bajja kusiiya mutyani mukama waffe nga mutulaze saaba bendo wamu ne bakadde baffe monna be tusanze ekyokubeebaza nga kiwedde taata nga bwogambye nti eno embuga tuzze ne tuyita wonna bwe tuyise ne tujja wano tujje tubalabeko tubakyalireko naye nga tulina ensonga mu lubiri tulina ensonga etuleese okujja okulabako okujja okukyalirako naye ngaate ensonga ya ddono ya buwanga ensonga erimu eddiini byombi ebyo bikulu nnyo ate ebigatta wamu ensonga lwaki tuliwa era ensonga yaffe saba omusajja wa kabaka ne bakadde baffe abalala ensonga yaffe wano waliwo agimanyi ate abantu abakulu jjajjange yanga nti abantu abakulu tebabasongamye olaba abantu abakulu nabeera tebabalaza mu naye n'ensonga eyo mukadde waffe waali wano senga wamanyi nabo ogenda kabasenga bajje nenyongera okuguma nga nawe watugambye nti kemutuuse wano mwongere okuguma ensonga yaffe ya buwangwa ya nnono ate ng'erimu ebiddiini abakulu abamulaba obwedda babayayanira batulanga ki mubamanyi kiki ekitulangwa kuba saawa zino ziba zakubeera mu ddandaalo mubamanyi eddoboozi ate nga lisalise ogambye ekinyawo mbamanyi baaba obamanyi ndagala weyali mwanyina tetwali ku mazaalibwa ga kabaka naddala enaddala enkuba neetonya kuba yawe yatonya nnyo tewabeeramu omwami omu eyanyamba n'afa ku manvuuli ngate yobirese ambuleera ekyo mwanyinaza era nenfukamira nemwebaza yali nyambye mukaseera ako kaali kazibu yali efana tyamulera yali tokyagijjukira wenafukamira nemumwebaza nambuuza obeerawo namulabira embeera ku lusozi lukozi namwamba nga ennaku z'omwezi 26 kujja ndabe gy'obeera ekujja okulabako emikono gyalo obuliri nebite gyebikwa genda maaso
bamaama basenga bajjajja abagenyi baffe mwenna ono yeebaze ku lw'omwana wange Harriet Nankinga. bajja kuzikuwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamu mujibulidde. Eradde nnyo wassebo. Eradde sana. Musulayi. Kuliko amakubo. Mwebale kujja. Mwebale kutuukiriza. Eradde bamaama. Musibe mutanyiganye. Mwebale kunyirira bamaama. Tusabisa obbala. Omulimu gwa Ssaababembe mutegeere olujja bwe mulimu, mutegeere aboolugave be baani. Muyinza okwesanga nga nammwe abazze ab'olugave nga mulinako akakwata. Omukungu ono nga bamwanjulidde dda ye Ssaalongo Wilson Mutiibi Muzaŋŋanda Ssaababendobendo. Omukadde amuzaala ye omugenzi Yafesi Katende agalamidde enkulagirire mu Kyaggwe. Tatakkiriza ebitonotono ebitukwatako nayo nebikutegeeza. Taata mwana mulenzi ono ye Kazibwe Bashir. Tuzaalibwa taata waffe omulungi Yahya Sebulime. Era taata kakutondere ku salaamu mukulu munnammwe waali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata tuli bazzukulu ba Imurani Ssenyonga. Taata bwe tuli bazzukulu b'Amagabo nga bwe kutegeezezza tuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Bendobendo. Taata bwe tujja tukyogera lunye ife tuli beebuweekula era gye tusibuka ewali obuvo bwaffe. Tweddira ennyonyi Nakinsige. Maama omulungi Nalubega Gertrude. Oni muzzukulu wa Nsamba. Maama babubi. Kitange omulungi taata twayise ne taata y'omulabye Yahya Sebulime addemu atoola essalaamu. Assalamu alaikum. Taata wabeera wa mubugiriza nga naye taata Sulaimaani Kinyonyi naye abatoole ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata maama mukula zijja kuddamu makulage maama Nalubega Gertrude addemu abawulire. Taata ne bataata mukkirize ne bakadde baffe abalala. Twasomanga wamu mu ssomero ly'Abamesani ku kyalo kye kimu kwe tawangaaliranga. Twagwa mu mukwano twatatyama, twalumya abangi twabaniiza, nga bw'oba onoonya nsoba bw'obuuza nze, bwe wanoonyanga nze bw'obuuza sinzoba. Naye emisomo gyali misomo gye gyatwawula, n'omusuubiza bwe giggwa ndimuddira. Okyalaba okwanjula n'embaga